Tizukuka. Pesaria. Yarazewa. Tizukuka. Oyambale. Oje. Zukuka. Zukuko ulire bino. Wasuza otya. Kama Katonda akuyambye ozukuse. Wetegeke obudde tewali. Patrick Sebuliva yasosewo. Good morning Mr. Frank Sebuliva, how are you doing? Webali kuzukuka naddibwako John Paul Lumbuye okuva South Africa. John Paul storage ye addibwako Kafunda Koleb King Kong Worldwide. Lin Love Kalungi oyo tayinza kusuula bannaye mukama yamumpanga kirabo ogamba techi baby this morning. Yes, Jasmine Aisha, good morning. Isma, good morning. How are you doing? Asima Sarah, how are you doing? We're loud up and clear. We give thanks to the Almighty God. Yes, Abajo Julius, been missing. You've been missing the same way. Rent the net. Where to live. Thanks you so much. Mobile Kuzuka, Phoebe Ether, always in attendance. Love you so much. Send my love back. Jamani agamba chi. Yes. Njagala soko kuyisaamu akalanga kasingira ddala obukulu kano ko mukategeere. Wali abantu abakoze zi page manya gange simanyi Olax Isimo Access new official simanyi Isima sina kintu kyonna kye naakoze manya gange. Era omuntu takufera sina page yonna ebintu byange ndibikolako within the construction of me getting back ngenda kuba ku Kenya media alone. So omuntu takufera tebakubba nonnekwasa nze Isma, you can reach me by phone nompulira n'eddoboozi. So that's Kalango. Sina any page right now. Oyo yakoze page yoyita simanyi Olax Isma new official. Sikuyinaako buzibu naye nze kanejjeko mangu tonteekako mukwano. Mwasuze mutya. Mwasuze mutya mukama Katonda akuzukusiza zukuka naaba get fresh funa ka coffee okitegeera gezaako kutuuka mbudde kalimu ako konna k'oyina tosuula tolinda. Yes, wekitewe kigendo beero no January adduka tamanyi kirala aweddeko tuyingidde February. Mukama Katonda edda ng'emyaka gyali kigenda mpola tetwalina byakola omwaka nga gulwawo naye wallahi twakayingira January awedde. Kati omwaka tugubuzaako emyezi 11. La hawla sadida. Muli mutya mikwano mwebale kuzukuka. Allah w'amaanyi wallahi buli lunaku lw'ozuukuka lwebalize mukama kubanga abantu bangi abatebazukuse bangi baba basuze n'obulumi bangi baba batutte kiro nga yakomyewo mulamu wallahi akantu ne kamukwata wano mu nkwawa obudde owera ssaawa 2 ng'asinda obudde owera ssaawa 4 ng'alikuke ekyayike nga bamuadimitize nga macupa. Yes, it's reality. Bantu baveeka naddeeko genda obudde ziba ng'ali nakasero. So in that regard, we must give thanks to the Almighty God. Ng'ozukuse ku makya kuno n'ofuna ka coffee n'ofuna obunyeebwa prinkles akantu konna k'ogenda omeketako along the road. Abayina abato bakwate bulungi bafunire breakfast however small. Kanto ekikulu ebintu mu Africa kye nalaba kyetutayina obuzibu omuntu gy'akoma okukula gye bakoma omusooka ate omuto ne bamusembya. Mu Europe toyina kintu ky'oyinza sooka nga si baana kebe simu mpya y'abaana bato.
obo bonna busike bintu byonna bakolera baana bato gw'omukulu gwobeera sekendale naye ate mu Afirika bayiwa mu mazzi amata ne bagawa abaana nti ate ne batoolako agataata taata musajja mukulu yanywanywa dda amata naye nga yaleka oda awaka atunda amata ogajja embalala agayiwamu amazzi najja n'agasuubuza omusuubuzi n'agayiwamu amazzi ne bagawa omulala wano Kampala ne bagayiwamu amazzi gwe bagawadde Katwe n'agayiwamu amazzi kati we gatuukira eka nga mataaki ago ate ne maama naye najjako agataata ate mugabana n'ayiwamu amazzi. Uganda tebanywanga ku mata abantu nze simanyi oba nalinywedde ku mata g'otunuliyo ekyeyini kyova olaba nadda ku caayi mukalu. Yes, amata gava embalala nga mata gatuuka e Kampala nga matwa temuli kintu efamily nebeerawo ne bajjuzaako amajaani n'onywa caayi w'amata nga temuli testi yonna y'amata. Nze nava ku mata ga wano mu kibuga nkubuulidde bayiwa amazzi mu mata. Prosesi y'okufuna amata mu maka g'e Uganda ogivangako osanga nga mazzi meereere kuba buli muntu ajja ayongeramu amazzi ate sitting time ogenda okugatuukako nga tolina kyofunyeemu. N'olw'ensonga eyo mbaagaliza ovuga obulungi abagenda mu town traffic jam mungi motoka zeekute bannayuganda obamanyi ababodaboda mutambuze bulungi bantu bonna basisita baffe mubatuuse bulungi tovugaavuga mukazi n'ogenda ng'oweetaweeta bino ebyekiyaye bimukola bw'oba ovuga omukazi kitegeere bakazi bambi batula ku boda n'omulaba nga yenna yeekutta ati naye nga muyaye yayisa buyisa genda mpola sobole otuuka bulungi. Bannange mwegendereze nnyo bapolitisiani babeera n'agenda nga teggwa nga tekola ki nga teggwa. Njagala obajjukiza mujjukira nti okuva Besigye lwamala akalulu abantu bonna babaga Besigye yawangula tugenda mu kooti Besigye yawangula batuganye mu kooti Besigye yawangula tulina obujulizi tulina RDC form tulina RCC form eyo kitokuluku gwe emboozi eyo ebeerawo nnyo. Seewuunya nti nakati etandise omuntu eyasuubiza banne Uganda empya ne wabula ennaku 2 n'alayira nti Museveni agenda kyokka ate namulabye era akyabagamba nti Museveni agenda kati era naddamu nawalayi bana byabufuzi oba bagoba ddalu tugenda kujjako Museveni kati eggulo namulabye era abantu ne basigala in numbers nga bagoberera. Nabagamba nti waliyo kyali kituufu ddala majimaji abantu babaga beesiiga omuddo bagende mu maaso g'emmundu nti teziibakube masasi naye abantu ne bagamba tebyaliyo ne byaliyo. Ne mbanyumiza olugero lw'omusajja yasoma akatabo k'ennyonyi kasitole ne nkaba wano juzi nga omusajja yagamba njagala fulayinga nnyonyi akatabo ne kamugamba oba oyagala fulayinga nnyonyi nyiga red n'anyiga red ennyonyi yingiri ne zitandika toba oyagala edduka ku lwani we ti nyiga bbulu n'anyiga bbulu n'etandika okudduka ku lwani we namugamba oba oyagala eyambuke mu bbanga nyiga ki nyiga bulawuni n'anyiga bulawuni ennyonyi n'eyambuka mu bbanga. We yatuuka mu bbanga n'alwayo ng'ayagala kukola ki kunyiga eke akatabo ne kamugaa kati okusomesa engeri gyekka funa edition 2 okutegera kyenjogera kankikuddiremu mu bufunze nti omusajja yali ayagala ovuga ennyonyi n'akwata akatabo nga kaliko how to fly a plane n'ayingira mu nnyonyi nga tagimanyi naye nga yayagala vuga nnyonyi akatabo ne kamugaa oba oyagala otandika yingini nyiga green n'anyiga green yingini n'etandika oba oyagala etambula enyiga bbulu n'anyiga bbulu n'etandika okutambula oba oyagala ebe fast ku lwani weesituke nyiga ki nyiga bulawuni n'anyiga nedduka ku lwani we oba oyagala eyambuke mu bbanga nyiga n'anyiga we yatuuka mu bbanga ng'ayagala ke ne bamugaa kati ate awo olina okugula akatabo akalimu engeri gyekola ki gyekka. Kikyengezaako okutegeeza tiwaliyo omusajja yagaa nti njagala fuuka pulezidenti nga bwe yagala ofuuka pulezidenti tiye
okwata empapula zo n'ozitwala ewaagulu ti n'azitwalayo bw'omala ti n'ofuna abakuwagira ti n'abafuna ti bw'omala ti n'ogenda n'abo abakuwagira n'obagamba bakole ki bakwesige ne bakwesiga kati bamala okwesiga nti n'obatuma bakole ki bakulonde ti ne bamala okukulonda kati akatabo kayina kamugamba bamaze okulonda naye okunzijeewo ntya Museveni kati akatabo ne kamugamba nti oba oyagala okugjawo Museveni ti oyina ofuna paati tujjukira eri ennyonyi gye nagambye nti oli yali eri mu bbanga n'ayagala ekke nga naye bamugamba kati olina ofuna editioni tukulage engeri gyekola ki gyekka kati gwe nange osobola otegeera eyo engeri ennyonyi gyeyajja kakati n'oli musajja gwekunyumiza mu lugero eyagamba banne nti njagala kubeera pulezidenti kweyawera pulezidenti ti kwati empapula zo zitwale ewaagulu enazitwale ewaagulu olina abakuwagira nti nina abampagira golowooza bamala nti bakole ki muntu ono kati n'abatwala kati yamala obatwala bo ne bakola oli omuntu ono oyo omuntu we yaggwa kati akatabo kayina ofuna ng'ali mu bbanga bakayita how to remove Museveni naye akakatabo yeetaaga edition ndala kano kayina kaweddeko how to you want to be a president yes now akatabo ke yeetaaga ayina kafuna bufunyi bakayita how to remove Museveni kati how to vote Museveni kyo yakitegedde kati how to remove Museveni yoli gwe kunyumirize yali ayagala ovuga ennyonyi naye nga tagimanyi yayagala soma busomi engeri kyasoma kyanyiga kikyengezaako tegeeza nti mu nsi bakugamba ffenna twenkana wallahi ffenna twenkana tuli misikini ba Allah ffenna twenkana bwe bakugamba naye nga buli wotambula bwoti olaba abatenkana naawe miliyoni omuntu n'ayitawo ne Range Rover n'ayitawo ne Lexus n'ayitawo ne bodi ninge twenkana ffenna twenkana mu maaso ga Katonda bannaye ffenna twenkana eyo enjogera baagiteekawo omwavu aleme kulumya mu ki mugagga kyovula abagamba waliyo obugagga bw'oku mutima okitegeera after time bw'oba tofunye buno oli waddembe okwekonsoolinga nekiri ekigawo noga sebannaye nze ndi mugagga ku mutima you have heard of such people naye nze ne Mugabe nga muganda wange tannafa omuto Mugabe twali tuleseewo ekino nga tugafe tulina binoculars ekebera mu bugagga bwa ku mutima kati bw'oba tolina buno bwaku nsi biri ebirala tobitugambira ddala am I loud and clear King Kong Lord and nobody else still this morning please obulidde obugero obwenkubulira nti disi abampita ichuli ebintu byolina obitegeera mu advance gwoba omanyi omusajja gwenjogera kuteekaawo erinnya li nkubulidde yes he told these people I know bukodyo 99 bw'oba mukwatira mu kano era yasooka n'abalaga ku bukodyo obwo babako bamutadde mu nnyumba n'afubutukiramu mu luzzi mwala beekangirawo ng'ali mu kibuga ne bagaayoyo ajja kusobola ennyonyi gitwale supiidi yamala ositula ennyonyi kati akataba akassa ennyonyi bamugaa ati oyina okukka akataba ate oyina kafuna bufunyi kati oli yategeka abantu be n'abagamba tugenda kujjako Museveni mulonde bulonzi tujjeko Museveni kati bali bamaze olonda kati balinda bajjeko Museveni naye oli alina okujjako Museveni akataba akajjako Museveni yeetaaga ate kati edition eyo kano kalina kawedde naye kati bapolitician bagezi olugendo lweye luba lukyagenda yabasuubiza 14 bamulabya after 10 days n'abagamba ate kati tutandika buki butandisi otegedde kyenkugamba you are on a wrong oli ku lugendo luwanvu naye gwalowooza nti lumpi yakutwala ku lugendo luwanvu si lwakati ako kategedde contradiction ey'okubiri gye tuleese buli memba wa parliament agenda funa miliyoni 3 eby'emmotoka now sitera kukola eyo argument naye
bamemba bisatu bali 507 buli omu bagenda mu emmotoka ya miliyoni 3. Now tumenye kye nabagambye nti mwalese mabujje. Tunulamu ku buli member wa parliament gwe wali osindise ombulire yali akutte ku miliyoni 3. Nziramu. Tunula mu member wa parliament gwe mwasindise ombulire yali akutte ku miliyoni 3 nga bya motoka. Now the thing is, Uganda chenzudde to oppose the government is to get more. Bobo yagala ebingi ogenda mu opposing government. I'm telling you. Kakati we njagala kumanya ba member ba NUP munafune motoka oba nedda. Kubanga bulijjo mwachuzinga nti bebe kulu yisima simanya shibakato tulya taxpayers money era Museveni sente zatu wazaba wiba musolo. I want to ask, are you going to take the car from the dictator himself or not? Because the parliament is under parliament business is an apparatus of the executive. Yes. Kakati sente direct zemugendo funa zigenda vawani. Will you take the cars or not? Ate kana akantu buli kalulu akabaawo kabeera nsiitaano. Ate omuntu wa bulijjo takategeeranga. Nze isima I understand that buli mulimu gw'ogenda okukola gujjirako ebigenderako mu capacity yaagwo. Yes, bw'obeera honorable member of parliament, you deserve, you must okufuna ebyo ebintu. Naye ba electorate bamwe mubazze mubalimba. Kati babamanyi ti member wa parliament bega. Kati time egenda batuukira ngeyatuukira luli kuba Besigye basse Mujunganda ojjukira se Mujunganda Besigye nsereko okuya motoka jagala bagituwe. At the end of the day, ziri families oba tribes endala ezaleeta ba member of parliament ababadde mu parliament before or in a continuation. Takyalina agomaldo amanye engeri y'okupropriating ebintu ebyo. Ebintu ebyo byatawaanya nnyo katolubwama. Oluusi ng'essente ayagala aziteeke mu ssako ye maintaining mwalabe oba kali akalulu omanyi teri kizibu nga balonzi ba Uganda. Tebalonda anything. It depends. It can be like a denotekawo just omupiira. Bakubya golo kagundi kawembe oyo gwe tuba tulonda. Oyinza oleeta obulesi shiba n'oleeta shiba sindi ne spice. Ababadde bakayana shiba ne sindi ne baga baneetulondo. So bali unpredictable ku kiki baagala. That's why bakulondera omuntu nga talina ngeri gy'akonekitinga nabo niki babadde kimu muwagala kale time nga toyinza kikola kitegeera. So we say ku bwongo bwa ordinary Uganda nga bwe mwabusetinga mmwe mwennyini mwabazze tino muvudde mu NUP enjala ebaliko n'obwavu n'obusiiwuufu mugenda gaana miliyoni 3 anti awakalulu akajja we kakubira n'otadda kubanga omulonzi ow'ebuuyi kwagenda gate kati ofunye emmotoka za Museveni jjukira buli kimu mwakiwa Museveni kati bo bagenda lowooza Museveni yakuwadde emmotoka. As I'm coming to parliament, kansooka enjitereze ntegedde ngenda mu parliament jja. Yes, Museveni nserekotadda mu central. NRM will give me that position. Yes. Nkitegedde njayitamu Uhuru, congratulations muganda wange Uhuru yayiseemu yeyeke. Kati bw'obeera yeggwe Nsereko nga yeggwe Lukwago nga yeggwe Uhuru, you are the champion. Kati gwe mwembi mugize muli b'amaanyi. Miliyoni 3 buli MP miliyoni 2. Gw'olaba Sseggirinya ayinza okugaana miliyoni 3. Gw'otunula obulungi manager wa Lema ayinza okugaana miliyoni 3 oba Lutaaya. Ate njagala obajjukiza ti otyanga nnyo member wa parliament azenga takikkiriza. Wali mu parliament bills zigenda tandika oyitanga abamemba bamwe aba parliament avotingira ku side ye NRM. Weebuuze how. This is why babadde Magere wa Bobi Wine nga ali mu bagamba bannange muweereza abantu kuba yetakyaliwo nalebo bagenda mujemera abo boolaba mu ddakika tewali
kubanga batandise edda n'obukooti because they never believed. Omanyi okugeza ku kintu nekikugwira obugwiza omukisa gwire nga tomanyi kyogenda kukola. Bagenda teekawo miliyoni 3 bamemba bali 5 27. Nze nja okujja ngambe bannayuganda nti mulabe ssente zammwe ze batwala ndyoke nsiikuule mu liiva olyoke olabe nga todda kasanda. Simeo yakomyewo, walabye ku Simeo, walabye kati waliwo ebintu ebituukawo palamenti nobanga wagivaamu dda. Kati Simeo yali yavaddamu palamenti naye nga takimanyi. Mbabuulira 300 million wano emugendo tegera nti waliwo mbadde muwagira fa awo wenzikiriziganya nenamboze kali akagambo ke bayita useful idiot nakakunyonyo ningaga useful idiot yatya ye muntu asupportinga fa oba kirungi oba kibi tunulayo tabala bulungi kati oyo useful idiot. Ate oyo useful idiot tategeera nti alina kuba mwenale mu mukka ali ku buli pate. Kati kiri gy'oli gwe okwekeberamu olabe oba oli useful idiot oba not. Ngenda kujjako Museveni, wallahi Museveni agenda. Mbabuulire amazima Museveni agenda. I swear Museveni agenda. Mubiyita byakusaaga agenda. Yes. Besigye yakwatako n'ekitabo n'alayira. Layira. There is reality, nechi fiction. There is reality. Zembadde ndowooza. The fact that temina kyemugenda kuyiyawo kyamaanyi. Mujiranga mulowooza ku police alternative kuba kati mwe ba opposition. Mwe ba leader of opposition. What a shame. Kati leader of opposition bonna ba amateur. Bampuga bagendo taking advantage basegona namboze twawonye nabira bamu byeki bagenda ne family yabasebagala mugende mukungu bage baba wamwe yakafa muzungira mbe ufuzi bwe babika sebagala enchalo ya Chimakadi. That's a bad president. How ubange yagadde afe lweba sebagala bali bakamubikanga ali mudiro nga nabira enchachi mekadi wa meya bamu biakalo kwa gomuyita mmero mubuza nga Sematimba olabye wenkunyonyodde omuntu yali agala ovuga ennyonyi naye nga tagimanyi naye nga ajagala. Bantu bangi abaagala obwa president naye nga tamanyi obwa president nti oluusi weetaaga emitendera, weetaaga processes, weetaaga okutegekebwa. You need to be ready. Tolina kumala kagenda yogera bigambo not at all. Kati woba toli ready n'osuubiza abantu munnange ayaweebwa ebingi alisabwa bingi bakwagadde naye time egenda tuuka bataliko kugamba change gye watugamba engula eriwa very soon ate mu pate yennyini egyokuliyetize nezo efforts zennyini tie bagenda tuuka mu parliament tie babongeremu sente tikate excitement eje bennyini Ssenyonyi ajja kuleadinga impeachment mu pateyo mu bbanga nga tewali signature ziwere. Mpuuga oyo gwolaba basegona wabe wakutuulira mu kifo olwo ogenda okukakasa nti abantu bangi mu nsi ayinza okuyuzinga naye nga engeri gy'onootegera nti akuyuzinze nga tageti ye ya myaka 5 basegona bali mu parliament. Segona ali mu parliament. Had Segona stayed in DP nata jumpinga ku bandi wagoniyo teyandiyisemu. So is Nambozi, so is Sewanyana, so is Banji Nyonga obalaba Aisha Butambalo ya muli excited oyo tali nawe oyo just yali angry abadde ayagala tuuka mu parliament yali alasisi wa Museveni wanekamba oyo tali nawe bangi tebali namu mu mutima nti mu pate nti era bagenda gikontribukako. No, pate zaabwe zibaluma gye bava kubanga it's a shame kiringa okuva mu ddiini
okiringa okuva mu ddiini teringa obaokukola ki okukwata mbwenzi ne weekazaakaza naye nga nyazaalawo byonna yabitegedde ate nga bakakwata mbwenzi ate ne mufiirwa ku buko okitegeera ensonyi eziri awo bakakwata mbwenzi ate ku buko ne mufiirwa nga weetaaga okujja nyazaala maama waali yabitegeera agenda kukulaba so there is a way you feel katuba ekitego kiri mukama katonda sometimes otunulangamu abo basegona bannambooze bagezi kati leader of opposition ekifo kyamaanyi kiriko ne budget mugenda nga genda bajjanga kujja ewombu committee oveeyo ne mukazi wozimbe mumanyi muyina sigala muweereza abantu parliament is a different business bagenda otandika okulaba opportunity abo bassenyonyi baludde mumawulire nga basoma balina ebintu byebaagala okwambala ku kooti esukka mwemu okitegeera ayagala ajalaba bamuwe emmotoka nga naye tagiraba nko V8 adazirabamu bebekulu kati sente zawadde nga bagamba bebekulu zabba isima ate nabo kwe basembedde mubabuuze mugenda zigaana ekitegeeza nopo ideology nabo bayitiramu mpitire kati tuli ku kyekimu tuli ku sente za Museveni. Yes, we are back on square one. Just yazivuddemu nku nyingi tayagala wa MP batandise dda no feeling anti ba MP katonda nageza aleeta ekintu Bobi Wine n'ogamba ti tuzire bya parliament bya Museveni tugenda kujja ku dictator bakwefuulira mu lujjudde Joyce Baagala namulabye nga yeefiringa nti MP n'ebyamawulire byamuvuddemu. There is a way she looks political now. Natandise n'omutya Ojiwang, she's very political. We are in leadership. Naye Joyce Baagala ayina aticulese kuva mu ssomero nali mu S5 ng'ali mu S1 mumanyi kati Joyce Baagala mugezi oyo njagala abe mu parliament. Abubeka Kawalya simuyinaako buzibu ne Ssennyonyi naye waliwo ebireriya yewe ekituuka ku bakansala bakesisi bannange baleese abagoya abacapati baleese abatunzi b'omubisi basenga kavunza balonze emiya omuntu atalina na kintu kyamanyi ku kesisi ebe baleese kati naye n'amaani agamba ate tebafuna development nze sometimes I pray for Museveni nga bambi Museveni you are great kuba wano ne woleetawo Obama okujjako okweyogeza n'okuwandiika buli story tasobolawo abazungu ensi zaabwe z'amaanyi kubanga bamakinga population 80% ng'ekola kati ne bw'ojja nga tokola n'ofittinga mu bali 15 bakusobola okukulabirira naye ensi eyina abantu 45 nga 9 gwe gusasula omusolo. Museveni is such a great president to maintain such a country. Sente zivaawa. Where does the money come from? Kitegeera. Yes, simanyi musana gweyongedde. Badde sikyalaba bulungi. Where does the money come from? Bannayuganda yensi erirako enze mbadde wano. Bannayuganda baba training ofuna ebintu for free. Olaba omuntu atuuka obba believingisa nti kibi okuba okusasula internet kibi. Simanyiyo nsi etasasula internet. Even mwotunula ne sente abantu zasasula internet Uganda basasula too cheap nti nusu kakaaga OTT. Gendo layo ku internet za yusi zonna Sweden. Gendo layo ku sente ba Edimezaya baani abo biru zawe. Edimezaya wa mazima asobola okujjayo biru ya internet. Ajajjukula gotegeere. Internet yonna yakusasula. Simanyi ngenda kujjawo emisolo ate nyongeza abasirikale simanyi nzijewo abasomesa ate nkyuse kali kyulaamu ebintu byonna ndooza kyeyali ategeeza bayira baddoba style kwe kwogera ebintu mu tongues ngenda kujjawo omusolo ate nyongeza abasirikale. What? Come again?
ngenda kujjawo omusolo ate tulekeraawo okwewola 7 yeewoze nnyo tie kati tulina olekeraawo okwewola tie tujjawo n'emisolo bwe tumala ogijjawo ate nnyongeza abasirikale miliyoni emwemu oyo ye awa medule sidule midu oyo bamuyitaani awa medule sidule midu kola 4,000 saving 6 olye 8 I understand the frustration in the country. Abantu baavu naye ng'ekireeta obwavu abantu baba training olowooza nti Museveni, yet it is not. Senga tufunayo baminisita oba ba strong men ne bazzabuza ensi yaffe 40 million ne tubeera nga almost 25 million people can be in subsistence farming nga balima both cash crops and food crops ne tutaninga around nga tu exporting ebintu bingi okuva ku michungwa nanasi nimu nyanya katungulu kamulali ne tuba nga tuyingiza export nyingi nnyo owebibala mu Europe ne tukendeza ku biki bye tu importing ate ne tuba nga youthful y'abavubuka baffe bayengeginga mirimu gy'omutwe nga broker ng'okusiba tezo ensi nebange benefiting mu young generation eri 35 and below awo tusobola okutaninga ensi yaffe kubanga bikoleddwa mu nsi nyingi Vietnam yakabikola Singapore ezo zonna zize zikyusa zikwata youthful age yayo ne zizijja mu misguidance okubeera okusula mu babaala n'okudda doomo kunywanjaga kugaaya muddo ne babateeka bakiyitanga military genda mu Norway ekiri buli woweze myezi 18 era ndowooza Chakamuchaka was very good for this country kubaze nakola Chakamuchaka era nga ni mu primary nga batwala ku Chakamuchaka ematale. It means it shaped because somehow somewhere wagenda ovanga mungu oli trained as some military something because abajja spending ejo preparing am brain ne buli wokuza omwana fa bulumala nga akisinga senga we jajjawe gwasa kubanga akula fa ali ku internet buli kimwala biroko kino kiretedde abazadde bangi abana babo okubeera misguided wa mirundi temwamula njusi mirundi san mirundi ka add nothing to say but to okwefuula nti are supporting him. But what was he supporting? According to Mirundi's character. Abantu bonna bamanyi waawulira nga alabye omwana wa Kisingani donizira ayagala mukuba nnyondo ku mutwe but the same time ayagala enkimesa logwe ekibira era byonna biri mu nsi eno nkunyonyodde lwaki poverty akyali mungi abantu abane poloti tie nasala wazimbemu emizigo kubanga Bannayuganda abaagala quick money myaka 5 nga bazimbye apartments we yazimbe emizigo ng'emizigo gigwa value nga abantu badda kati mu apartment because Uganda is in a transition period kati kyobola nti tuve Bulaya ne tulya comfortable Uganda because ense transforming kati we are transforming olaba well-being y'abantu kati abantu bamanyi n'okumanya nti siteeka nti you can stay in an apartment yes kati inze ngende mbere wakiso je nagula ka poloti ng'emirimu gyanjiri Kampala simply because naka no abantu bakitegedde kati ense ekuze you can stay get yourself a nice apartment itako wale na jira ntindawo bana bayina bo apartment kondo kira wawa Uganda ekyuse nnyo kati abantu bali vinga obulamu the modern way. It doesn't matter oba olita nazimba oba azimbe neera ina living the modern way Uganda bwe tujje tulimu kati gojje buzi obuulira abantu nti wasomya akatabo k'okufuuka president kati oyagala fuuka president kati ozeera ugabe bando tugera fuuka president okuva lwe bakwata ennaku 10 oli munju osabye Ali Jazeera osabyani osimanyani bonna bali mu congratulating musajja
Labadoba style ekola ddi nze isima siri mu mativu njagala ogimanya gye wagamba abantu njagala omumanya ku mukwano gwo Bujuba Antony simanyi Davido ababadde bagenda oleeta Uganda empya njagala omumanya yes njagala omumanya njagala okubiriza bana Uganda bajje bakubuuze after time nengaweesi gye waabadde buli ssaawa plan B ojja tuuka obuuka ogende ku si kuba nagambye mu story kali akatabo nti weetaaga akatabo akalala ke bayita tuli move mu 7 kati bino kano konna wakasomye ne katuuka ati byabaka malangide kati weetaaga tuli move mu 7 kuba wagamba banno we are moving a dictator tell wali the man is there the man is there pesa lyange lya wano lyakutuse bannange siriraba Uganda omuntu akula n'agenda n'ateeka wali bizinesi ye n'agikola n'agaggawala mumanyi ssente Rema zaafuna mu mbaga tewali gavumenti emubanja tewali akeera bukezi Rema n'amalolabirira dokita n'agenda n'ayimbira abantu abamwagala ennyo milioni 68 zambaga ajja buzzi n'ozimuwa n'agenda n'azimba ekizimbe nekiggwa kati olowooza oyo amanye emisolo wabaddala just mukozesa example mukazi aninga manyi Rema asasula emisolo gye nenkugambye nti olaba Uganda yensi omuntu gyagaggawala nga tasasudde kati abo abayimbi abavubuka awo simanyi baziiza bafana bagenda ne bayimba eyo nabyalo ne bakuŋŋanyisa asasula ddi omusolo golowoozayo gavumenti egujjawa government should tell Ugandans how to pay taxes and live on the costs of things they see on TV obyagala bikutuukeko bitya be honest omuntu oyo akutuma e Bulaaya asasula omusolo oguluwa omanyi abantu bategeera musolo kyeki olina ajja n'agamba abantu mbusimanyi omusolo gwammwe musolo ki wiki musolo bannayuganda tebasasula musolo ate mwabo 9 million abasinga osasula omusolo companies nti MTN nti UTL zezibeezawo country eno omuntu akula n'akula nga talina biiru yonna gye yali asasudde ababeera ebweru you can testify musobola okitegeera Uganda neyo mugamba omuntu just nti kasasiro wa 2,000 era ogenda olaba nga kyeraputinga engeri ye gyalowooza 2,000 zitya seya mulekewo nja mwetwalire ogenda nga ekiramu kenza amukasusa wano because tebamanyi tebalina culture ya paying eyo nayo stage egenda kujja buzi abantu balina bateekamu culture esasula emisolo omuntu n'alowooza mbu itusasula emisolo tugula sukaali tugula engoye okwo kwonna kuliko emisolo please egyo si gye emisolo gye twogerako egyo girinda direct nakugamba ebyo tebikola kubanga singa byali bikola singa we bakukwata e London nga toyina mpapula obagamba mbadde ndi ambadde naaba mbadde ngula engoye kozero oba obikola direct taxi oyo gwe bategeeza nino owulira omuntu sente babbye sente zammwe baweebwa omusolo babbye sente zammwe abaweebwa omusolo bannayuganda batono nnyo abasasula omusolo batono nnyo this one you must have it in your brain maama wabeera e Kabongo nga gwe wekka income ana nga ate obeera Dubai kati maama wo ne baganda bewaleka eggulu bakola ki ekireeta omusolo mu gavumenti oba mu Gulu district wava Masaka muli abooluganda 4 mwenna kati omu ali Oman omulala ali Kata omulala ali simanyi Dubai mulese baganda bammwe abate Masaka
ne mama wa mumwe muweereza sente ku mobile money ne mutekako yaka ne mugula emmere mwina akalimiro limire manju awo mama wo walimira obuyuni obujanjalo janjalo wetu kati tubuulire omusolo guliwa gwoleta mu Uganda guliwa tindo sente za Facebook bana Uganda batono nnyo abasasula omusolo chovola banga balaba politics nga business bayino mugenda mukubanga yeri ku misale emigazi kati bano bamema parliament abajja buli omu agenda ababeera aba stretchinga kuba member wa parliament joko mukubanga obeera kumpi joko mufune sente ntono mu bamemba wa parliament mu madinsereko ya asemba yofune sente ntono atalagawa because wa Kampala Central parliament Sheraton Serena sima Central ngeweddeyo naye member wa parliament avenna kabruprit kabong awe bafuna sente kubanga babala mileage pa DM banga kiri agenda wajja agenda kati awe bafunamu chovola bwa MP busala aba member wa parliament abo mu Central kati waluba golaga where are you going if you are representing Lubaga kubanga baba wa budgeting ayino genda mu constituency bana babeereyo Kasese Chenjojo Ishongololo Karamoja Pade Yumbe yobe bafunamu because they travel longer distance no get to foresee to oversight to see member of parliament wabanga gwoliko for your hopes nga ali mu opposition you are dead and buried tebituuka ga parliament siwete wekola ekyo beera sure oyinza omulondo olw'obusungu era sewanyana talina kyeyali ateesezza mu parliament ate mu committees team member si chairman weyo committee oba deputy nga no teri member wa opposition aina committee ziri yawe Kosase mubadde mwaji wa Munyagwa ne Kasozi eya kantuntu abantu gye bamanyi yakola eya Munyagwa etusaze Munyagwa akoze eki so ebyo nambi bategeezeza bana Uganda mutegeere obugero bonna bwemba wadde mu buyige omwaka guno nagaenze yichuli nze ebintu byenkugamba mbambiraba ebyo ebintu nabibuuza muga oyo Bobi Wine nimuge bagenda kukola ebintu kirungi Besigye yaleese ka caption jo nga 16 2018 nga bamudetaininza waka after election kati ne Bobi Wine Besigye naleta akakejjo the same script kinakubuuza oyina ddala akakodyo oba nedda ng'opapa bupapi kati people have used you bagenze mu parliament bakutadde wakange nkejja atowooza simanyi Museveni agenda walayi aga Katonda mugulu Museveni agenda kuvaako kati abantu bajja kuleetera omusawo w'obwongo because Museveni is continuing with the government business gogamba atagenda otandise ebintu bya Besigye omuzimu gwa Besigye gukutte coronavirus abadde mungi bantu bangi babadde basaba okulonda kuggwa ddi bantu bagala kudda mu bizinensi zaabwe nalabye nga muvuma pasita nti kubanga yagambye Bobi Wine akkiriza ebiri mu kulonda nemuyina engeri gye mutiisatiisaamu banna mwaziisi mangazi temubiŋŋamba nze kati ntiŋŋamba nti ne bwagaana bajja musalawundinga mpaka bizinesi enegenda mu maaso Besigye yabikola ebyo byonna ku Besigye abaana beesiba n'enjegere ku makubo ne batekawo ayikanti buliizi ebyo byonna birooya Bobi Amsterdam bikulimba byo bigenda wali ayina power toyina power ezo ze capabilities zinakugamba omuntu oyina power mbo Ugandans will rise up when it has been 10 days okuva okulonda lwekagwa Ugandans are not raising up okitegeera oyina okwofalinga what you can okitegeera
wadipendinganga kusimanyi BBC Africa gotomanyi nti noyo BBC wa Africa BBC Africa nodoko noyogera no black mailing esi ya Uganda bali tebasa kuyamba. They have worked with Museveni for so long to trust a new person just like that. Kati kiti kikuli mu bwongo golowooza abazungu bamonkinga bapimamu bupimi ne basengejja they don't allow to extent obadde babuulira ebyama byo byonna olowooza nti balinawe. No, they just monk nga beeyongerayo bo bafuna bufunyi information gy'obagambye kati bagenda okukuleka mu kitalabe ba otegeere how African setting countries work. This is how people, the countries zino olowooza lwaki genda ke Nigeria olabe aba Nigeria artist bakulimba. These guys muntu akwata ensi n'agifuga. He retains power mandate to protect. Politics wato gobolooza wa silver plate, you are in a wrong state. Twala mind yo mu America yo jolowooza nti wali democracy gwoso simanyi demokrasia atya. Ojja kukola bu press conference okole bu press conference obuzindalo bugende nga bukendera ojjukira wava mu America emizindalo gyali giti konna wonna emagere giti akalulu we kaweredde nga obuzindalo ku mmeeza buba weebuti. Nze nkubuulidde after time politics akaddiya kati badde bakwagala nnyo nga bakulaba ng'embuuka ogenda ommera enviga pakaye Mukama Katonda mukulu agenda okoge kubanga buli simanyi gyojja tulonga Nubian lyali mu kkomera nga gwe wamugamba nti ogenda beera pulezidenti oyina amaanyi ali mu kkomera abaana be tebamulabako ne mukazi we yayiseemu ku bwa kansala nga taliiwo nga wamusuubiza nti oli w'amaanyi Abamerika bajja nga gw'otudde olya emmere. Nze sirina maanyi ago nze mba ntegera ddala omusajja talina maanyi munne ali mu kkomera nti wadde bannaffe be baasiba wisite strong tutya nga gwe bakusiba ennaku 2 Arua ne bakuba empi 2 n'okaaba nti nno simanyi bakuyiye ebyenda. Nubian eri bagenda mmuta ng'ategedde nti senga nasigala ku gita bagenda kuta Edi Mutwe nga yeevuma ng'agamba senga nasigaza mashini yange ey'enviiri. Tewasoma. Government is for people who are educated. Olesewo omulimu gwo gw'osala enviiri nti we are removing a dictator, our rights, which Ugandans bw'oba oli mulungi mu kuvuba ennuuni zirimu ssente, bw'oba oli mulungi mu scrap alimu ssente. Don't misalocate yourself neweeyingiza mu business gy'otategeera. Kati abazadde bali mu kukaaba abaana baffe tetubalaba ogenda bagamba otya? Governments are faceless. Kasita okuteekateeka abaana ne batandika okuba violent abaana b'abandi booteeka mu buzibu. Kati tebalabika toyogera tobasobola baloketinga obataddemu hope nti olina Uganda empya togirina tebalabika. Bamama baba batandise okukaaba gw'ofuna otya otulo bannange mu nsi opimanga waliwo ekintu kye weepimira nogaa kino ekintu nkisobola oba nedda teweereeganga ku kyotasobola simply because bampaane osobola obwa pulezidenti. Mu mazima we weetunulamu ku background yo nebyoza okola osaana obwa pulezidenti oba obuzaabuza bannayuganda bambi bakulaba mu kiti kirala nnyo n'opotrayinga n'ogenda mu makyaki n'ofukamiranga n'eddiini yennyini eyo togiriiko. Deception. Abantu bonna ne batandika okukwesiga naye nga ku mutima okimanyi olimba. Nodda mu nnyumba ne mukazi wo ne mwekuba obwama kyeka kijja soboka tekisobose. Mugyeyo abaana b'abandi mu makomera mubagyeyo kubanga nga tebannabasiba mu abammwe mwabaddusa bali Kansas gye bawandiikira obaluwa simanyi aziyawolodasaani
I'm going to come back as a first son. No mwana owo n'omulimba mukasajja watu gamanya ononya wa ku McDonald's kati Africa tebakimanyi nti ne Solomon yatuuka dde okukola abaana benkana Solomon mu Europe bakola naye bakyamutwala nga ali dependent ama Solomon bw'oli mu America tandika onoonya we bagaba pizza obuntuntu obulimu obwa sama we butuuka yes kati basibye bannammwe baliiridde munda government ziri faceless bakwata Mugumya yali ayogerera Besigye bamukwatire Congo up to now Mugumya tebamutanga Besigye yajja ali Kasangati tebakwata ali popular bakwata gwe omutunzi wa sikulapu alowooza mbu you can benefit when you are not educated tewasoma waganda wakoma mwesi 4 wesi 2 Katonda akuyambye oyina restaurant oyina eryato kandi nawe oyagala kutula mu business z'abantu bamala myaka 18 nga basoma tusoma is that fair Luneda we are all the same tutia gwe olowooza nti akalulu kukeekamu ne Sudiru gwe interest zimu neza Sudiru please Uganda nizimu very serious tosasulanga ku musolo toyina mulimu business naye akaluluko kosuula ng'omaze okuva mu kwokya amanda oyagala accounting kyekimu please abantu babateekamu nnyo essuubi eritali possible abantu balina self interest abantu bangi bayuzinga omuntu yenna kasita bakulaba nti okulembeza busungu abantu bategeera nti kati ono bambi kyangu omukozesa ensobi kyovulaba ne mukutta abantu ffe ba investigator tunoonyereza nnyo ku kyetuyita what was the motive naye bantu bangi oyinza osanga nga motive eyagimuteekamu mulala nnyo naddala bw'olaba zino homicides ekitegeera omuntu bamumanipulating because of his vulnerability mu mutwe nakkiriza obwongo bwe ne babuyuzinga wooli awo wali omuntu akutaddeko ebigambo awo mu mutwe n'owulira nga yakusudiiza kyekyo kikwayita okuba vulnerable mu mutwe some many politicians will take advantage of your well-being n'ategeera kati ono ali frustrated tekyayagala Museveni tamidda Museveni nakupampingamu embeera okakkana nga bambi ozze nga babobu yanga yava eri mukiga werukunjiri yenna eyimu y'ebooda ne bamuteeka simanyiira tosomye government ne bwekyuka tojja kukolamu toyina position gyogenda taking you put all your out life there mutandise okuba abasirikale amayinja all in the name of ne babeerawo mu kifo ky'okufuna plan ekifo ky'okuorganizinga abavubuka engeri gye banajjako Museveni pulaani gye balina nti bakeera kusiimula bipande bya Museveni mmenya bya Bobi Wine nga wakiwa ku soda how is that a strategy omuvubuka omuto ate nodda amaanyi ekifo ky'okugateeka mu campaigning ate n'ogateeka mu kusiimula ekipande n'otunuulira ekivubuka nowakati ono yeetaago he deserves to be used and used to the maximum kubanga obwongo bwe bwa pitu musiru tategeera ekifo ky'okugenda atandika okumanya omukulembeze gwenfiiririra akikyagenda okukola ayimiridde ku ki asobola kikeera kusiimuula kipande abo ye Uganda empya tukyali mu Uganda demu abasuubiza bana Uganda empya tebagiraba baali balimba I want to call upon people bagambe ebyobufuzi biri fane naye bw'obeera nga tobitegeera bireke kubaza wowe byekakamu nga tobitegeera bakuyuzinga ate nnyo kati njagala okukugamba nti bulijjo mumulabanga Bobi Wine w'amaanyi Basegenya they have used him everyone uses everyone at a certain time they have used him because without Bobi Wine Segirinya wouldn't go to parliament Segirinya had wanted to use Besigye namuyamba n'atuuka ku bwa kansala Segirinya from day one azenga amounting kubanga newe yali alayiro wa P7 yayita Lukwago I like Segirinya's track record
kabadde kakola ku ground kyobola kawangudde overwhelmingire 60 emitwalo 6 Latifa yakadiridde kakaaga kati abantu batandise ozuukuka nti ne mu reality basobola okutegeera ne oba oli mugagga ti ani kale ne waba tatusavinga naye ajja ne tubawo naye mu kizibu kuba Seggirinya bannanga atawuka. Seggirinya yali ewamuzaata nga yakafa ku ddwaliro. Seggirinya yali yekiro mulumbe. Seggirinya yali ekibuli. Seggirinya is all over. Kati abannayuganda ne batuuka ne baprefaringa omuntu ali common to them than anybody. Haina simanyi emmotoka simanyi emope gyebale kale muli mutya gye muli kati baga katufuna one of our own. And this culture started from Katolu Bwama to Bobi Wine to Tulondo waffe kati now to Seggirinya. We are degrading slowly kuba bonna be balonda. I don't know how many times Katolu Bwama has legislated in parliament. Simanyi mirundi emeka Bobi Wine ulinda babalira munti mudakiika 2 yali yakoogeramu emirundi 4 combine. So bava mu parliament kati bana kibakoze cause abantu tebakyalonda values balonda bulonzi abahiruda mani tujeya Ameria naye nga impact assessment ogitegedde ojeya Ameria Mawokota mugenda funa amasannyalaze in these 5 years. Are you sure mugenda funa boa olo Mawokota? When will your new novice amateur politician Gobulonze out of excitement get you anything on table on board? When Mawokota is going to lag behind for long time. Jino name yake 5 jasaze Mawokota. Jino name yake 5 atati nisiko Kaseggirinya kabadde mu public health mu kesi sikabimanyi nkagala kako Kaseggirinya kainawa kabadde mu public nekati olete manager wale banna kati bwotunulya Geoffrey Lutaya wewe nyanogane kati abantu beka kutu. I can't stay there. Naye it is the will of the people that must be exercised. Wanga abantu ddala baweereza Lutaya, let him come. Museveni kino kye yali agamba mu parliament bane bino si bya kuyimba. This is parliament business. Bali balinamu ne ba alai kati goze mu politics ow'obusungu era bano balina ne ba alai banamboze balina ba alai mwenale balina we ba unitinga kati gwe fala tomanyi neyo game. Politicians balinga baloya opangisa loya ku musango ne loya woli ba meeting tukoza tutya akirize bamusibe emyaka 2 without parole bamutekeko probation bo bakanya. So namboze segona namboze segona Muhammad Nsereko baina standard of politics gwe bali mu kutambuza balukwago gwomuntu ali novice ogenda kuzibuwalira nnyo cause ne mu debate ze babeera mbozi tunulira obulungi beinako respect. Kizibu nnyo sanga Ssemujunganda nomusanga mu heated debate ne Kantuntu ne Muhammad Nsereko ne okitegeera waliwo bakurimu ddala kurimu era nebesanga ku programu buli muntu abawagira munne ne waba ali mwenaalemu Nsereko Lumumba Ssemujunganda Namayanja kamba baina politics gwe batambuza nga gotoyinza bwoba towasoma ajja kuziwola cause ne baba bali ku opposition baina mutual understandings and respect in between kati govudde no ina politics no wo mukyalo era oze mu parliament business or just to learn how to conduct yourself. It's going to take you time. Kigera kutwalira time how to conduct yourself honorably. Chikuyisa honorable. How many of all those people are honorable? Omuntu nwane wantu ono honorable. Simanyi Bashiri. Koma wano. Ti honorable. Ogo honorable ingani. Simanyi Joel Senyonyi. Abo bonna. The only person I have hope is Joyce Bagala cause abadde nga
wabusomi b'amawulire almost byebyo nti bano bannandutu sinza ba mu opposition we're getting a better tulibeerayo muli mutya otherwise yes mukama katonda ono tuli mu 2021 corona nga abadde wa tabu abantu nga bakoze ki abantu nga bafudde bannange tofiiriddwayo muntu wo nze nfiiriddwa waliyo ne mama wange akyali London tulinze embeera etereera akomewo naye nga yatufaako dda lwakubanga tuli family eziryoke tuga oba naata tujja muzza uyoke tumulinze twagala omuntu wafadde tumuziikeko ge mazima. How are you this morning? Mwebale nnyo okukeera tukwatagana nko ku makya ndi ku Bukenya media waliwo basajja bange mbadijagala obiginga apa bagagameero naye ate esimu yennyini we wali amannya awo wennyini wabula njabakoonako mu second session njagala obategeezako nti ogenda bugenzi wa Kirebasoni ki wa Kirebasoni weya Macdo Mark soko jenditira mpane kofira zange za Kirebasoni a Kirebasoni thing them there. Yes. This morning tuino bakakasanti amma isimayambalanga bwokyusa kyokka siri wankofiira nyine Kirebasoni kyankola Kirebasoni weya Kirebasoni weya beera ngo abantu obakolera ebintu ebyaki ebyakati zino zonna bazindete za mitwalo no 10 za bode zitya awaya Gagamel Street yes izo zonna bampa no buwi bwayisima mzee igendo okyuse kyokka siri mwambazi wankofiira gende wa Kirebasoni olabe ng'ofuna enzigo ebintu bino newoba oli Dubai kata waliwo promota wange ali Juba omwana banja kukonako naye erinnya linvudde mu mutwe waliwo ali America waliwo ali London njagala mbabuli woogenda n'okola ki n'ofuna Kirebasoni weyo zirabye nkugambye za tabu zitya zitunyumira buli mu style okitegeera teziriko mukulu oba oli muto oginyumirwa mu any style. Yes, zino za King Kong worldwide jaja ichuli tewali kirala eyo ebibeera ziri mu bando Kirebasoni weya mwenna abandabye ku machagano twogeddemu mbabuuliddemu mbayisizaamu mu bintu byange erina biwuliriza obitegeere naye ng'okulonda kuwedde ate tulina developing a culture evaamu biri ebya politics ne tuddawo kuba tuli bantu tulina okukwatagana mbajjukiza nga sinnamaliriza nti abantu mwenna abampadde emirimu gyammwe bambi munkubireko tube nga tulina engeri gye twekonfamingamukko nti nekirala omuntu yenna bambi ali eyo taginga omuntu omulala yenna gw'omanya njagala abantu bambuuza oba ndi kuki ndi ku Bukenya media sirina peegi yonna gye naakoze epeegi yonna eriko ebifaananyi byange ng'omuntu yagikoze kasite kufera mukwano kinaaba gy'oli nze sirina peegi yonna nange nziraba all access isimanyi official all access n'ebifaananyi byange but my pictures are in public domain. If you follow pre ne bakufera that's on your own risk. Message eno gyongezeeyo nnyo nze ngenda kuba ne peegi yange mu ddakiika ezijja mu maaso awo naye meantime nindi ku Bukenya media outer Dubai Street mbagala nnyo abali Kenya Nairobi Mombasa Dar es Salaam South Africa Bloemfontein abali Juba Durban abali Dhaka abali Oman abali Dubai abali New Jersey abali California Santa Monica Bay Guyana Portimo Cassava Peace mwenna abantu bange gye musinziira Mukama Katonda abe w'amaanyi gye muli mube balamu mutambule bulungi abalina abalwadde abasaasire abafiiriddwa Mukama Katonda abakwatireko mu ddengulu kuba from him we come and to him we shall return. Njagala okujjukizaako nti ebyokulonda byawedde tuddemu tukole bukozi mirimu tusobole okwebezawo ne famire zaffe
ffe tuli basiizi abakombaka constructions tuteekamu pavers tusiba wallpapers tuteekamu monitors tuteekamu electric wires tukola ebintu byonna tunoonya plot tutunda plot tunoonya apartment tutunda apartment buli muntu yenna atwesiga tumukolera bulungi n'abatwesizeeko musobola okijjulira ekyo wabula njagala mubeere bulungi mukama katonda tusobozesa okunoonya ssente olwaliro ate tukomewo waka ne famire zaffe tuzisanyuse tusigale nga tuli bantu balungi ebya politics byawedde toteeka lukongolo kuba nno biri bibeera nga mupiira gwa world cup tulina moving forward ebiwundu byonna byoyina osobola obinyiganyiga n'ogenda maaso teweesubye emirimu kubanga okyanyiigidde era simanyi nedda bambi kwata embeera yo gikategatte tuba nekyo tuyita sportsmanship omuntu omala omupiira okwata opponent w'omugalo omala ebikonde any competition you must be a good loser yes kale abanasobola okugenda mu kooti mukama abayambe mu seeking guidance tetwetaaga violence togezaako ensobi yonna n'oyagala oteeka ettabbo mu Uganda via violence. We have a very combative, assertive, aggressive status, security apparatus, very strong mu air, land, water, even mu makona kona munage ekibira. So don't try about violence. M7 told you. See you when you see me. Kibadde kirungi ne tukachingamu ku morning breeze. Until then, it's always fun every time we link up. King Kong Worldwide and nobody else. Jaja Ichuli, SFC alongside. Till we meet again.